Endobeso. Kugenda mu mukaaga n'ekifuba kifama ekintu eky'omuziki. Omutabizi mujigenza gitya akutuzibwako Nairu Special, the true Ghana reward from the source. Okay, nyongera kujukiza banafu 22bet baina kabaise live in play okola otya tugamba nti mukwano gwange sajju lyerere ne 22bet nga bofaayo mukwano okuzannya oba kunzannyezo ezawamu oba mukwano gwange upapula tugamba nti n'olw'ensonga eyo kyogenda okubanga okola kiri kimu kyokka ogenda kubanga wenyumiriza mu kiseera ng'emipiira gizannyibwa kiri kyegambye live in play kyogenda okubanga okola ogenda kusiba omupiira wakati nga guzannyibwa era okuteekako essente tekigamba nti oba gutambudde gutya oba guli wakati oba guli ludda live in play gisibe ejja kubanga ekuyamba ojja kubanga okyalira 22bet.ug mukwano obeere nga weewandiisa kati ne promo code yaffe ya BitFM obeere nga weeyagalira mu odds ensave ennyo oba ezisinga ne 22bet tuyesalinga leero obeere ng'ofuna essanyu. Hello. Gyebaliko Kathy. Kale sebo nawe gyebale. Oyogera ne Kadima ku beat wano ndine namanja ne Kaboggoza. Sebo. Watuweereza message ng'oyagala tukubire buzibu ki? Kakati nina obuzibu. Ali omusajja wange amuta Fred. Twabeera naye ebbanga eriwera. Nenfuna olubuto. Obuto kati lwa myezi 6. Saawa zino mukubira amasimu tayagala kugakwata newe yali abeera takyabeerawo tikyasobola mumutuukako era mbadde nsaba munyambe kubanga bannange kimanyi kyakukola. Okay, Kathy ongambe wabeerako ne Fred temwali bafumbwe nedda neyakufunisa olubuto takuwa buyambi oba olina kyewamukoze nga oba kiki oba tewali yadde ebintu byonna byali birungi nawe yamanya olubuto kale nga lukuzeekuzeemu yali yakakimanya nti luli yalinga n'abeerawo olubuto we lwagenda nga lukula kati ssaawa zino takyaddamu. ongambe lwa myezi emeka kati 6 kati obeera wa ssaawa zino? Mbeera waffe waka obeera waka ne bazadde bange ne bazadde ebintu binsuseeko sitamanyi kyakukola tajja taweereza buyambi kati nange simanyi wakugenda sina gwakugamba munyambe mumuŋambire. Kaakati tolinayo muntu we gw'omanyi oba mukwano gwe gwe yakulaga oba kyomanyi tubeera n'emikwano gy'abaagalwa abafu talina kweyandaga ne be nali manyi nabo nakubako ku manamba gaabwe nga tegaliiko ng'olabye kati abasawo ogenda n'obalaba mu mbeera eyo gy'oli mu kuba oŋŋambye wa myezi 6 anti era ebisale ebiba bya waggulu nagendayoko emirundi ng'esatu naye kati sikyagenda kubanga sirina buyambi sina sente. oŋŋambye Fred omwami wangi oŋŋambye bbaawo ye Fred ye Fred okutandika okkumma obuyambi temwayombamu temwafunamu butakkaanya oba ki oba ki? Tewali kyabawo nze simanyi kyeyaba sina kyenamukola nagenda maaso nga mukubira amasimu nga takyagakwata ne message nga taziddamu. Ye simu ye kweri mwemugigezeeko mulabe oba kweri naye nze we nasemba ogikubako nga teriiko. yeno gy'otwadde esembeyo 69 yeeyo kati tovaako anti tovaako mukubire. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Agyogererako. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Freddy. Gyebaliko. Obulamu buli butya Fred? Nze bampita Kadima. Nkubidde ku biiti wano. Kakati Fred nekye njagala okwogeramuko naawe kuba omukyala gwe bayita Kathy wamufunisa olubuto. Kathy tomuwa buyambi omaze ebbanga tomulabirira tokola ki olubuto luli myezi 6 yejja wali obeera bamugamba wasengukawo ali n'essimu z'oluusi tezibaako buzibu ki? mukulu sebo Fred njagala tugende empola mpola omuwala wamugambako nti olubuto si lulwo. Wakola otya?
abagaloli olubuto yakalugala alugalireno alugaliroli ekesenge namukoyera ddala nebyagenda ndogalalogalako mu bantu abiviireko ddala kakati omanyiriro namutegeera omanyiriro obutoyo mugerwa nemuwereza nesente byonge nabitegedde nemuwereza sente ku mobayiro mani kakati sebo kakati gwe kasi yali agambeko nti olubuto serulwo sendi musajja mukulu olubuto lwange ntegeererawo olubuto lwange terugakukungamba olubuto lwange ntegerawo nti olubuto lwange olubuto otali lwange ntegerawo nti olubuto kase oyo kase olubuto yebe mukitaawe alekerawo okwenjeza olubuto aluwoono aluwooli aluwooli oyo omukazi nze namutegadde nnyo okwasa byolooza yasize wange yasize wamugerwa nabitegedde byonna temubuuze yajja kuuza wamugerwa gye yasize yasuze wamugerwa wamugerwa gye yasize ono gwotugambye nannyini lubuto nannyini lubuto gye yasize kati ate agenda alyenjeeza aluwoono aluwooli aluwooli kase kigenda mukunnyenjererako yo omukazi kase wangi mugerwa omumanyi kase halo Fred omuwala addusa avuddeko kakati gwe abitegeera otya ebyamugerwa nti olubuto si lulwo nali nasuwadde enkasi zange nga zigenda zimutambulirako nga zimulaba nga zimbuulira era okwosa jjo yasuzana wamugerwa nabuuse agenda bbe balala ate tagenda nakuddamu kundabako nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Anko Kabogo Beat Fama ekintabuli ky'omuziki kisinga abawala muleke naddala abawala abatototo mu myaka mulekeraawo okuzunza embuto olugabira kaboggoza n'olugabira ono lwaki muwala gwe wenkuyise tovuddeyo naawe n'olaga ensi n'oyogera n'ogamba nti omusajja kyayogera kiki Namayanja abawala abo kiki alabika olunanyiri lubuto abamumanyi naye nga abanoonya ku kasente kaki lwaki tokafunamu oli omu ngeri yakweyiiya kiwaki weyiiza ku nze n'ojja otuwa essuubi wagenda okugiramu kale banafu abasiwayi bagamba nti beetaagayo abakozi mukwano abasobola okuba nga mubakolera mu Kampala n'emiriraano ng'abakola ku reception ba shop attendants ba cashiers abakola ku mobile money ba store keepers aba drivers kale beera ngo bakubera ku simu obeere ngo banoonyaako bali ku 0740 42 45 0740 42 ne 0789 25 0789 25 sungu kazi bojiramu omusajja omulala engoye nga togenda kuna Kabogoza yogere bya diblo wamma omuyimbi ayagala okulikodinga ennyimba zo mu studio omukisa weeguli jangu mu studio yaffe etibwa Diblo Music Studio ekamocha tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate ne tubayambako n'ozinoonyeza akatale mwana wattu oyina audio oyina video tukubireko nkubira ku simu eno 0702 23 23 23 naye oba tulikodinga ngako nga gwe mulundi gwo ogusoose oli mu kyalo oli Masaka oli Luweero oli Nakasongolo oli Liddawa jangu ekamocha tulina studio y'omulembe gw'omuyimbi esobola okujjawo bulungi music wo nkubira ku simu eno eri 0702 23 okyayomba badde manyi tojja beera bize namba gy'osomye kale nkomona ennyimba 12 singa okwokya musule bulungi mbeere bulungi mweraba